warahmatullahi wabarakatuh. Omukama mulungi mu kiseera kyonna. Ssebo pulezidenti w'abantu, ssebo leader of opposition, ssebo secretary deputy president abaliwo, banyinaze former leader of opposition, member ba family abali wano, maama ekuzaalira Ssegirinya, ba FP abali wano, abakungubazi bannange mwenna, ssebo ssentebe akulembera Kkunga Ngalange Nyanzi, bammeeya abali wano, bakansala abali wano, bafuuti sooja mwenna, bannange kitalo ddala. Sookera ddala ntuusa okusaasira kwange eri maama waffe, ate ne mwebaza okubeererawo omwana okuva emitawaana bwe gyabeerawo okutuuka akaseera kano. Webale nnyo maama. Ssebo President Honorable Robert Kyagulanyi n'abakulembeze ba Nuupu mwenna, mwebale kubeererawo Ssegirinya Muhammad ono. Ebigambo byange bijja kuba bitono bifunda, naye njagala mutegeere embeera eno. Olunaku lwali ennaku z'omwezi nga 6, ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'omwenda omwaka 2021, Ssegirinya lwe yatambula ekigere ekisooka ekimutuusizza ku mugo gw'entaana. Ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'omwenda 2021, mujjukire twali twakava mu kalulu akakasammeeme, ne bamuwa Sammons ne Ssewanyana, ne mbakulemberamu ne tugenda mu kooti nga biringa eby'olubalaato. Bwe twatuuka e Masaka byalinga emisango egiri awo eminafunafu, okutuukayo nga bateekako musango gwa mada nti batta abantu e Lwengo nga babatema ebijambiya. Tulowooza nti tujja kubatolinga n'embeera eyo tugiyitemu. Mu bufunze bwe twatandika ku lugendo olwa Beiru, awo we twalabira olugendo olw'amaanyi. Omukyala eyasooka mu musango ogwo yali naye ndowooza tannamanya buzito bwagwo, omulamuzi n'awa Ssegirinya ne Ssewanyana Beiru. Court order yafuluma kiro, twavaayo bugenze Masaka wawala, ne tufuuka bukubirire okugenda Ekigo okugyayo Ssegirinya ne Alanyi. Bwe tutuuka Ekigo twaliwo n'esijja oyo n'abalala baayoola Ssewanyana, baayoola Ssegirinya, ne babazaayo. Bajjukira ekigambo Mwami Yoweri Kaguta Museveni kye yayogera, tetuyinza kumuggyako musaayi gwa Ssegirinya ono ogumuli ku ngalo ze. Yayogera statement n'agenda ku lutambiro lwa TV ne radio n'agamba agenda kufaafaagana n'abantu abatema ebijambiya e Masaka kuba yamaliridde
okulaba nga nabo bakkirira mu ntaana. Byali bigambo bya Mami Yoweri Kaguta Museveni. Naye njagala muwulirize ebigambo bino. Bwe baddamu ne bamumma bbeeyiru muli ffenna, njagala ebigambo bino sigenda kubiddamu. Oyinza okuba nga nakwe lwe lugendo lw'ogenda okutambula. Bino tetunyumya mbuuzi nti Ssejjerinya akomawo. Bino ebintu tubijjemu omuzannyo n'olubalaato. Njagala okubategeeza Ssejjerinya netuguluba n'embeera wano ogenda mu kkooti kola kino ne bagaana okuddamu okumuwa bbeeyiru okutuusa obulamu bwe bwe bweyongera okubeera nga bubi ng'ali mu kkomera ekigo. Bw'abeera mu kkomera ekigo ne tugamba lwaki tetukola ku nteekateeka yonna efuna abasawo waakiri bamujjanjabire ekigo. Abasawo abamakomera ne basooka ne bagaana. Ssejjerinya yalina omukyala Nancy we simanyi oba waali wano, mukyala Kateregga Florence. Robert ono muganda wa Ssejjerinya. Robert yatudde ludda. Robert we mumwebazeemu akensusu. Mukyala Florence ne tumukwata ne tugamba nti tugende, ebiseera ebyo twalinako ne Dr. Besigye, tugende tulabe oba ye banaamukkiriza abeeko kyonna kyakola okutaasaako ku bulamu bwa Ssejjerinya ekinaaba kisobose ng'ali mu mbeera nsibu. Mukyala Florence n'abaako kyakola okutaasaako, embeera ne yeeyongera kuba mbi. Bwe tubalwanyisa ne tufuna court order egamba nti waakiri mubatwale mu malwaliro agali private bo gye bateekeddwa ge baagala. Kooti neewa order ne bagaana. Ne tulwana ne tufuna court order endala egamba nti kale mumutwale mu ddwaliro lya gavumenti, awo we bamutwalire e Mulago. Bwe tutuuka e Mulago Ssejjerinya ng'ali ku mugo gwa ntaana. Abasawo ab'e Mulago nga kibaweddeko baatugamba basebo ne bajjabo mukole kyonna kye musobola okulaba nga Ssejjerinya ava mu kkomera, otherwise agenda kufiirayo. Bwe mutabaako kye mukola, baamusibirawo awo ng'ali ku mpingu, ali ku kitanda naye nga bamutaddeko empingu wali, nga bamusibiddeko kuli empingu. Ssejjerinya nga takyayogera, Ssejjerinya ng'akankana, Ssejjerinya ng'ayita mu mbeera nzibu. Njagala kufunzaamu mu sitoola eno olwakadde. Ssejjerinya bwe tuddayo mu kooti ng'abasawo b'e Mulago bakoze alipoota eraga nti ayina okuva mu kkomera obulamu bw'okusigalawo, ne tugitwala mu kooti. Kyatujja enviiri ku mutwe. Kooti bwe yaga nti eripoota gye baagala ya commissioner, ya medical superintendent ow'amakomera. Balina dokita waabwe yali musirikale, era musirikale bamuyita Kakoraki. Ne tulwanagana okufuna alipoota ya Kakoraki amu examining agituwe. Kakoraki finally n'akola examination naye n'akola alipoota. Ekyatujja enviiri ku mutwe naye kyamukwatako ku luno, n'agamba bannange Ssejjerinya bw'atava mu kkomera agenda kufiirayo. Oyo omusawo wa gavumenti. Twatuuka mu kooti olw'okubanga kooti yali ku biragiro bya Museveni awo yagambira nti bbeeyi agiweze, ne Justice Kanyehamba n'amutwala. Justice Kanyehamba yawaabira Museveni mu kooti etaputa ssemateeka lwakugamba nti alagidde nti bbeeyi weeveewo. Abalamuzi ne batugamba bannange byonna mubimazeeyo ebyetaaga okukola naye teri bbeeyiru, kubanga omusajja yagaanye bbeeyi nga n'ebbaluwa y'omusawo wa gavumenti weeri. Ensonga n'egenda mu paalamenti n'eweereza Fox Odoi ye yali akulembera akakiiko ka Human Rights, ndowooza oba yakyakakulembera,
nekola lipoota eyo gye baleeta Masaka finally ne bagamba awo lwali ku mugo gwa Ntaana amabaluwa gonna gavuddeyo na buli kimu. Finally Sseggirinya ne balyoka bagamba nti bafulume olwo nga Naalani naye embeera y'emu. Kakati Sseggirinya agenda okufuluma okuva mu kkomera musajja wattu ng'obeera obulamu bunafuye. Olutalo okulwana Sseggirinya agende Nairobi n'agenda mu Aga Khan era bamutwalako mu ICU mu Aga Khan nga organize ezisinga ziri bubi. Olina obulamu bw'otuuka nga Mukama ajja kuzza bibi. So Sseggirinya bw'atuuka e Nairobi bamujjanjabye akyaliyo tukomawo eno kooti egamba ekyamwetaaga afunyemu olungulangu olutono ne bagamba bamwetaaga. Omwezi oguwedde kooti yafulumiza summons ng'egamba twetaaga Sseggirinya akomewo mu kooti awuze omusango gw'ebikumi. Njagala kwebaza abalooya bonna bwe tutambudde mu mugendo. Muganda wange Samuel Muyizi oba batuddewa Mukulu Katana n'abalala bonna simanyi gye bali balooya oba ebintu bino okubinyumya. Lwaki dakiika eno ngitutta okunyumya ensonga eno mugiwulire bulungi mumanye bye tuyitamu mumunebalizeeko Samuel Muyizi ono Mulindwa. N'abagamba Samuel Muyizi Mulindwa yabuuziza omulamuzi Komuhangi, waliwo omulamuzi Komuhangi ali kwa ICD International Crimes Division ewozesa terrorism, treason n'ebirala. Muyizi yamugambye oyagala tumukuleetere mu stretcher, tumuleetere ku stretcher olyoka omuwolereze. N'agamba nti kale omusango ng'ogezaayo nga 17 omwezi ogwokusatu omwaka guno 2025 muleete ebbaluwa y'omusawo eraga nti Sseggirinya mulwadde. Ako mbabuulira mazima ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokusatu Sseggirinya bamulinze mu kkooti awoze omusango gw'ebijambiya eby'e Masaka. Naye mu bujulizi bwe baategeka okuleeta kubaka tubyogera afudde tebajja kumuwozesa. Mu bujulizi bwe baleeta mulimu ku bwe baateeka mu kaguli nga babayita ba accomplice witnesses. Omu baamuleeta nga talabikanga nako ne bamubuuza n'akola statement ng'agamba baamusuubiza omugulira ennyumba, baamusuubiza omuwa bino ne bino ne bino ajja awayirize Sseggirinya nti ne pikipiki baamusuubiza ennyumba ne pikipiki. Kakati nga bagamba nti agambe nti Sseggirinya ne Ssewanyana baabagula siringi emitwalo 5 n'emirala 10 mubagende batemeeteme abantu e Masaka mubalabise gavumenti olw'okubanga olwani olwa President Kyagulanyi. Ebyo bye biri mu statement ey'obujulizi bwa state. Mu emitwalo 5 omulala mubamu emitwalo 10 mubatemeeteme abantu ebijambiya. Era n'obujulizi obulala nti ambulensi ye baagirabako mu bitundu by'Egwengo naye dereeva yannyonnyola lwaki ambulensi yagendayo n'ebirala ebifaanananga bwe bityo. So story eyo njagadde mugifune mumanye obulabe bwe tulimu. Bwe tumaliddeko omwaka guno nga mwami oli Museveni agamba teri bail teri bond, nga mutabani we agamba ayagala nsingo oba bulago. Mbabuulira mmwe Museveni agamba tayagala bail tayagala bond. Muhoozi agamba ayagala nsingo yani. Dr. Kiza Besigye Christmas yagiriridde wa Buzira. Bamugamba nti bamusanga ne pisto era baagala kumuggyako bulago. Olutalo we tutuuse mbabuulira bassebo ne bannyabo. Abadde akyaluteekamu ebyokuzannyo, abadde akyaluteekamu nnyo ebintu ebyokubalaata,
bw'oba olina akakuku ne munno nga oli foot soldier oba wa NUP oba wa PFF oba wa kibiina ki, mbasaba bassebo ne banyabo buno obukukukuku tubusooke tubuse ebbali, tugenda kufa nga tulaba oba tuli wano ng'oyagala kifo nti njagala kifo oba oyagala kiri, oyinza n'obutatuukayo. Ssegirinya abadde asobola okwesimbawo 226 agenda kwesimbawo. Tuli wano nyinza okuba ng'oyagala ekifo, nyinza obutatuukayo. Ffenna tumanyi bwe tusula mbabuulira. Ate tuleme okulowooza nti omuntu nga Ssegirinya bw'aba tolinga n'obulamu bwe nti ali mu katemba. Ebintu bino tubyejjemu, njagala okubasaba bane banyabo. Ebigambo byange njagala kubiwunzikiraawo nga mbasaba bassebo ne banyabo tufunvubire, tulwanagana na Kaguta family.